Tinze nfunye gwe neesibako. Naawe funayo gwe weetungako. Ebyalaavu byakwesibako. Teeka ensonyi ku bbali positinga omuntu katubeesibeko. Bw'ate tunaakola ki? Basaba ne bannyabo bwetyo butandise olunaku lwaleero amanya omwana Soda Abe yakutte kamera atetenkanye ensonga zitambule bulungi. Oli ku Export TV buli wamu subscribing commenting ate sharing. Bakadde bafa ba Info Trust Property Consultants ogwabwe gwa amataka batunda bagula. Batereka sente z'abakadde amaba inboxing obawe sente kasaziwezayo omwaka mulamba bagenda kuteramu amagoba. Info Trust tukola nabo aba Erushadai ogwabwe gwa kutambuza kasente ogwetoloza ensi eno yonna. Enamba zaabwe nazo ziri awo wansi ba inboxing. Olwatu tulina omukulu Mukunja Atasera ne King Sheebah. Mukunja alina akala wano kabadde nyimbira mutulire. Gambe nti umutima kwagala n'omuntu akiraba. Oba olinze mmale kweyambula. Teweyambula. Mukunja kyali kitya? Anaye mwekaza genda mu maaso toko wansindikira sigino nange nina yankuba ambadala negumya lwakuba nsirika Sheebah sala pulesha olaba osumuludde amabeere. Yanywedde biki? Ate mwanukula byabadde anyimbi. Nyimbira basi esooka nkuddemu. Nyimbira basi esooka nkuddemu. Tinkwagala n'omuntu akiraba oba olinze mmale kweyambula. Malayo tulira genda maaso. Ti mu mutima wateekamu ki nga mpulira ebinsokola wano kati kankutimbe ku mutima kankutimbe. Nfunye gwe neesibako. Naawe funayo gwe weetungako. Ebyalaavu byakwesibako. Teeka ensonyi ku bbali positinga omuntu kabakwesibeko. Ate tunaakola ki? Ogenda mwana ogula. Mugogambye ogenda mwana ogula. Mabbe sala pulesha kulaba osumuludde amabeere ogusota gugwe tegukubojja zingako ebintu byo Sheebah gujja. Wagala n'omuntu akiraba oba olinze mmale kweyambula. Ewaka abantu maggwe n'empewo zaagala ggwe. Mu mutima wateekamu ki nga mpulira ebinsokola wano kati kankutimbe ku mukutu kankutimbe. Mukunja mumaze naye weekaza genda mu maaso toko wansindikira sigino nange nina yankuba eyo ambadala negumya lwakuba nsirika Sheebah sala pulesha kulaba osumuludde amabeere omusota gugwe tegukubojja sota gugwe. Sheebah musota ki gwayogerako? Nesimanyi bannange. Mukunja engoma eno mutwagaza ki? Nze nali awo nga Sheebah mpulira abinyimbira. Kati we yaleeta gundi. Sheebah yennyini kuleeta. Nawulira simanyi ewaka bantu maggwe n'empewo zaagala ggwe. Waba ebintu ebyo ate no byogera mu vidiyo. Sheebah nti byayogera ebiri mu bulamu bwe era byayimba. Ani awandiisa oluyimba luno muku? Sheebah ye yaleeta idea. Ne twegatta waliwo gayi bamuyita Abe wa Export TV. Na editingamu awo then ne tugenda ewa Enobits. Twasookera ku Kama Records ne bakwata amaloboozi then Enobits n'akola mastering biki like kale tekikirizika nti Enobits akolera ba Sheebah kalungi ba Spice Diana ba Gravity omutujju nti kati ne King Sheebah. Kiba kisima kyerere. Mpulira nnyo essanyu. Oluyimba olutadde olunaku lwaleero. Tetunnaluta. Just bali bikolako ne badde just the studio session. Oluyimba batugaye tugaluta ku Lwokutaano. Analwagala ajja kuba lusanga ku buli social media platforms. Ogenda bugenzi ku YouTube n'oteekamu Mukunja Atasera. Ninayo channel ne King Sheebah alina channel ye ku YouTube. Yes. Mukalubye ne Sheebah. Sheebah no yajjanga asaaga ne Seba tulimu ngantunuka. Ne Enobits yeekanze. Olaba teyansiibula. Ani atakusiibula. Ono. Nali manyi nti nagenda kunsiibula naye yagamba notambula nawe. Sheebah obunyonga bunyirira kiki? Balageko abatemu baakuno. Sheebah amanyo ganyirira ani yakozeeko emikolo abano oli Mukunja. Mukunja agabu sijja kuwaako
koka peke kale kankuweko ompa sente ganzijewo kati awanti sigenda kuwa kale kankuweko kati ngayingira gate kankuweyo katini nnyo ngayingira gate Wamashiba amanyi wagakoleddewa nagakoleddeyo mu tawuni amanyi osimala wanyumye galiko obwagobye kati ne bateekamu lino erinnya nayo ne balongoosayo ne bakulakulamu obufuufufu bannaye wanyumye weerabyeko weebazaani awo nebaza Mukunja lwa nsonga yasasudde oli yankozeeko naye Mukunja wangamba oli tabiraba simanyi oba yaterera kati yadda mulayini ani Mukunja wangamba oli tannaterera yeebuzaabuza yamala nadda mulayini ayinza obba asooka waabwe embala mpozi wangamba Rwanda ayinza obba asooka waabwe ku kyamannyo nange wentunuulira amannyo ga Sheebah sikkiriza nti geegali buli muntu g'abadde alaba amannyo gatukula Mukunja ani gwe tulina okwebaza mu nsonga ezo waliwo omusajja yansanga nno na ku intaneti nankubira essimu dokita weeyo Mulago nankubira naŋŋamba omwana oyo King Sheebah nsobola okuuta amannyo ago ne gaddamu ne gaaka neŋŋamba oba yeesoma by the way bantu bangi abadde bakutteko ku Sheebah amannyo ago ne batuwa ebiddagala eby'enjawulo n'agasenya naye nga byagaana omusajja yakuusa amannyo bamuyita Dentifit enamba ye y'essimu eri 0755 499 wagikutte na mu mutwe nasanyuse nnyo okimanyi teyanjigyeko ssente nga tuvudde mu kyanteze simanyi ebintu byakwesoma teyanjigyeko ssente yagambye katunyirize omuyimbi waffe balina saavisi twatuuse wali layini eri buli muntu gwe kyonomanya buli muntu eyagguba amannyo kati tunula King Sheebah showing me baby lino erinnya abadde bafolowinga King Sheebah ebiwuka byali byakalyanga katini kalinga kayiso kati balina ebintu oba baliteekako kino eriddawo nga liringa erinnyo erya ddala ati ndaba nanga amannyo gonna mwegali oyagala kapeeke mukwano violence sigenda kakuwa lwaki oyinza kankuba n'ogamba nti byonna byaludda nkolera kamwemu kapeeke kiki ewankoledde ngamba nti no Sheebah wamma akayimba kiki oyinza okwogera ku kayimba kafa kuba akayimba kalungi kakutteyo naye kalina tulina akayimbira mu biseera byaffe eby'eddembe nga n'abakuwuliza bafaayo nga bakaagalira ddala nga ate bategeera basobola omanya kikategeeza mwayimbye ku laavu Sheebah olabika oli mu laavu aga amaaso g'otunuza tinze nnyina ebbuba ekyannemya laavu ze nnyina ebbuba toli mu laavu ekyannemya laavu Sheebah agaza toli mu laavu kakasanga n'abantu bakulaba toli mu laavu simanyi Mukunja Sheebah ali mu laavu nze sirina nsigo waba yampa akasigo ebitundu byange ebyekyama akasigo kayatika Sheebah noonye ensigo oba wangamba olina zigula abiri nja kusasula ensigo y'abiri Sheebah olina ensonyi nga weeri nina ensonyi abe nawe baliki olaba kati by the way this is kino simena ngeri gyosobola kyogera I am so excitement kubanga Sheebah yakola oluyimba lw'ebbuba ne lukuba hit nga ne video tetunagikola negwe abatalina mannyo Katonda baawe ennyama abatalina sente zikola yadde video ye bakuba hit okimanyi oluyimba lw'ebbuba lwayasa internet naye ne video tetugikolanga kati ate aleese luno naye kati kyetugenda okola okimanyi obutanyiiza abawagizi baffe tugenda kuyiiya tufune sente mu mbeera yonna esoboka banange mutuwe emirimu Sheebah niwe baba batuwadde kusomba bisaaniko tusombe tunoonye sente za video tukole video bbiri omulundi gumu tukole video y'ebbuba tukole na luno ati abantu badde baginoonya ebbuba nga bagamba yo wagijjako engalo nedda oluyimba gye luli ku YouTube oteekamu Mukunja Atasera ne ku online stores oluyimba twaluteekayo naye sente za video nga zikyatubuze just nti obeeraawo oluyimba ne lujja nga terwewalika kati Sheebah yaleeta vibe naye nenjiwulira nga biggwa kitegeera ate Sheebah ayimba ku true story bana Sheebah buli kyayimbako teweebuuza baakijjeewaza embeera za Mukunja Sheebah twamulabye nga nominatingiddwa mu awards
Mukama Katonda n'ebyokwogera nze byambuze nadda. Nalabye poster by the way nagirabye ku page nandala nnyo. N'ebyokwogera sikyalina nze nazirise byange. Bannange Katonda. Mwalogera wagwe ne King Sheebah. Sheebah mwalogera wa? Ne Sheebah. Baby, do you know when you're going to Dubai? Nze namugambye nazirika gade tabikkiriza ati agenda Dubai. Bweru wa gwanga mbazungu. Basonda sente mu bantu ali Dubai. Kati kye tuliko tabu gye tuliko. Anyway, tetwagala byogerako abalogo bangi asiya bwati oyo yafanga tannagirinya mwana. Era okoze nabo byo bimbuuza mbadde sinayagala byogerako. Tutwalabye poster ne tugamba nti Sheebah wagwani ya nominatingidwa asiya afuna award. Spice Diana Mama Fina bonna babikolako nga batwala asiya ebweru. Naye bakyogerako abalogo ne bateekamu amaanyi asiya n'afa nga talinnya ennyonyi kati. Nze nakankanye dda saana byogerako naye gwe tomanyi ssanyu liri wako eyo. Tomanyi kye tuwulira naffe tuli awo tetukyabite. Sheebah kyategeera tutya kuba ennaku zino ebintu bya kulonda twagala nnyo abantu baagala nnyo tulondera wa genda ku gundi ku TikTok internet yonna social bonna bagiyita mbirina muno site eya nominating ze King Sheebah nga omuyimbi wa female TikToker female TikTok award togikubye nomination togikubye bukubijitta busi ate nze oluzungu ndumanyi nnyo bagambye ndi genera banange Sheebah bamunominate nze kye tugezaako okunoonya eno era saawa yonna yandikulita n'abazikoze bali mu Dubai empaka zigenda final zigenda beera Dubai tukogereko kyapu malo tubulye mufaaki n'omuyimbi wo Gulesikaani mwawambye omutimbagano mweweereza ebisongovu abawagizi mubasuddemu ensasage KB Brands K's Brand Dubai KB Brand ye banominatinze ezempaka bonna bazimanyi zo si za kujingirira bazimanyi era ogenda ku internet zibadde zibayo bannakanka ko bannakanka ye yali omwaka oguwedde babaani awo babalisha nagenzeko ko yo page gye banominating de Sheebah nga poster zonna ze bakubye z'abanomini eya Sheebah yesinga views like ne share King Sheebah abantu batandikiddewo mulonda nga ne link tennafuluma bana abantu mwebale kwagala kana nalabye ba DJ boy selector abani bonna naye ng'ezaabwe ziri wansi naye ng'eya Sheebah eri mukke waggulu banominatinze Sheebah ne bamuteeka ku page yabadde akyalina mu ddwaliro nze obutabimugamba jjukira amannyo we namutwala ku byamannyo mwalimu agaali gamenyekamenyeka kati ne bagakuula ebibuno ne bikosebwa nnyo baamusanyalaza agayiso kati yabadde akyalina eyo nze nesooka nabimugamba nabimugambye ekiro nkagamba nga nange mwenyini sibitegeera buladi naye nga gwe kyonomanya tusabe Katonda Sheebah bane Sheebah ogenda faanana otya ng'ogenda e Dubai bane ng'olinnye ennyonyi olina okubeerako tomuleka mabega lwaki tomuleka gwe n'ogenda nodda nze ne mukuuma ne olina ebbuba mpozi mukama asaasire nange empangule ekiro bayogedde ne manager ne bamugamba batuwadde naye kategole gye bandadde musaagitegedde mu cup of the year TikTok cup of the year simanyi tebanambulira gwe batutaddemu naye ate muliko nani katimba muliko ne Sheebah simanyi kapa nti bandi kapa kitegeeza ku TikTok bakuyita mukyala Mukunja batunominatinze emirundi giri ena female omuyimbi omuwala owa TikTok breaking the internet then ne ba cup of the year TikTok cup of the year gwe ne Sheebah simanyi gwe bantaddeko naye na poster sinnabiraba naye nze bangambye kyenadde ntamidde nga nywedde then ne batuteeka ne ngenda bagenda bitu manager abirina ku computer byonna ogenda bira Sheebah ku TikTok gwe mukyala Mukunja okikkiriza ne lwaki tava gyali lwaki tomugambako ebyekikato bimugambangamu Export TV to the world.